blogger president wa blogger ongamba otya Isima agenda fa kati olaba tamalono kyakola bateekawo Isima bamanyi tasobola kususa mwaka bantu bajjiza ekibiina babantu ayenda bikeko omanyi kye baakola era lwakwanga ono w'amaanyi buli ayingira wali mbw aba mu kitabo abajja okulonda ba mu kitabo kati ono naye baali bagenda mubba naye bamutya buti baba yagenda bakuba buli oyingi kati baakola bati mbulayini ne Kasuku yennyini eyajja okunsemba bwe yayingira mu ne bamugamba toli mu kitabo dda wali kati Kasuku yasemba teyalonda ekyewunyisa eyafuna akalulu akamu mbu yali obwa vice naye bannange atenga nako Yesima kye yakola towesimbanga na WNRM in between there nafuna drone bamuwa drone kakati yachakata Ivan bamuwa drone not a sola jikuba I'm for the unity inze golaba I'm for the unity akalulu ako sisobola nawe Yesima atamanyi wadde kunyola steering tayawula mataala ga Spasio na Benz yati kugamba Yesima NRM wejjanga mu kalulu either kwata emigobe mundu naye oba tokoze ekitogenda basobola bwe nabira ne ngamba first of all ye wakimanya basooka ne balondera ku online Yesima nafuna obululu 8 mumeka kubanga yaddira abafulupiga ba penge ne bamutimba Wisdom satambuza wadde link nenfuna obululu 5 tobimanyi genda obuze sekretary penge yalonda edimeza yakakensa kojo omugezi nga bano bamutimbye naye kakati nabaine ekisesa Wisdom nze atatambuza wadde link nenfuna 508 oba bitya nensinga ne Katoshi bag yatambuzanga gamba benale mu mulonde nze nyina kadi ne musinga kati ne kibanga tuzze mu race nga Yesima yatusinga nze bwakubiri kati twatuuka wali Yesima nga ijali WNRM ne Katoshi bag bagamba mumanyi wetutegatte wana akasajja katukuba ne baleeta obubbi bw'NRM alonda aba mu kitabo nze nabagamba mpagira President 7 naye siri kidoli oba kidomola siri WNRM twazira independent toli WNRM siri WNRM jagalo nze nali wa independent era wano noyingira NRM nze chief of protocol ekyatuleesaamu ekyandeesaamu kutabaganya akaye kwafe natuli bantu bawamu kaye Yesima era bino byonna ebisongovu kaye byabagamba kwemulugunya kwe ng'omutenga association mwali atera okunoonyere wallahi ngenda kunoonyeza drone eyo bangamba abaana ba YouTube abalina okulonda Yesima yabasibira mu drone abantu balina okuba mu kitabo Peter nangamba Yesima naddira abaana ba blogger bana n'abasibira mu toyi ebyo nane mbigumiikirize tosobola kwetera ne Kasuku eyansemba bamugana okulonda bamugana era okwemulugunya kwaye soko olira abantu bloggers association eyamba no kuba kibuzo kinene ekisooka bloggers association nga batandise okukwata twagala sente za genocide teri asobola Junior oli munaku nawe kitawa kyenkugamba kitawa akuweredde nga genocide gyali ekapeeka simanyi luddawa nakuwerera towereddwa ku sente zetufu ne bakazi bange nabera tebali ku sente kozi olina bameka basatu nowe munyonyo nadonizera mu America nowe ekisasa nayo yambala ndaweya awo wenyini sebo bana no inza for the association enjagala kimakinga kiriya nange bwendi obumu naye Katonda yatuyamba era bannaye Katonda yatuyamba Yesima kuba Yesima yali agenda kuzirika omanyi Yesima yandise ani yandikumikiriza omulambo gwa Yesima no bwange Yesima mbamu ku bakalulu mugenda mulabe Yesima gye bamuziika waliyo amayinja neki tuba mu ku bakalulu mu covid ono gwe wandisimye entaano eyo ku mayinja kati kankubulye twalina okugumikiriza Yesima kyoyaga ati Yesima kituufu olw'emyaka gye yes ate lwaki nabagamba Junior oyo yatugambye Lumbuye mbwa bagenda muyisa mu dirisa lya nnyonyi
NRM Lumbuye yabazitoweredde kakati ono yatugambye agenda kuyita mu dirisa tannatuuka kankabuulire Lumbuye rose from ashes to stardom asinga combine kota ya minister ba Uganda kati go omanyi minister wa health kalo yo mumanyi kubanga yebo batubye omanyi minister wa kiyaliwo wa sports tomumanyi linnya olaba woyitaba omanyi minister wa husbandry simanya animal husbandry teri abamanyi Lumbuye kati kankubule bwe baleeta ano Lumbuye agenda kuba junior yo ne bani bonna bagenda muwabira bonna agenda bali anga bunyama mukodi tosola kwepankira ku nupu sawa zino jiwabira ngaina segona Anthony Wamei Marende ayo fomo jiraba eyo nechiyo wachiwanika gendo jimbuza ajitya kajiraba bwati oyo Lumbuye oba bamuleta bati bamuleta wallahi agenda bali ya bunyama nkubulite mazima ana wabe nare mwengeri je bemulisa esawa zino nezituka nga bayina Lumbuye notola benanga Ivan notola benanga singa nanga yabudeda kakati tebasobola ate bamuleta agenda bali ya bunyama singa nanga yabudeda singa atugamba abannange Lumbuye ali wano kati tanna bakwogera kumasape genarem ngat oryemo oryoko yani ono minister of foreign affairs wahoyo yakambye we have Lumbuye. You people, why are you not excited? Why are you not? We are not excited because mutufuza bubi kati let me tell you sikanya na Lumbuye byonna byabadayogera most especially bwe kyajja ku Buganda. Yes kale mwana ekyanajjinda babinyumiriza sola biraba na yenze mbagamba Lumbuye mwana wa kintu mwana wa Nambi saagala olyemo oyogerere Buganda bujja kuchanga kingdom ya Buganda esonyiye mwana wa kintu w'Ennambi otegedde kubanga kabaka we yavaayo mu ndabika gyali alabika waliwo hype fenna yatutabula obwongo. Yes twakikoramu ensobi okay Lumbuye yakitwala overboard twakikoramu ensobi nange nakikoramu ensobi naye olyoko toyogera bwakabaka bwa Buganda Lumbuye yakosa wakabaka wa Buganda weddira kigwe leka katongole president wayogera mpuriza kwa president 7 ye katongole naye olyo nyiba mitani yo minister okola olyemu toyogera Lumbuye mwana wa kintu obwakabaka wa Buganda bukere nkyanga bumusonye mwenga mwasonywa kanyamunyo mumpeka twavuddeyo gulu yabadde mulungi naye mu banamawulire kibadde mutuko tuli eri tusakira abaana mwe mutukuba miggo twavuddeyo klase badde nnungi nnyo ekikulu abantu kye batamanyi twagenda eggulu nga tetugenze kusoma bali basirikale ne balenga ka ambush ne tugwa mu ambush yaabwe bulungi nnyo naye nga kyatukolera kubanga twagendayo ntubabulira ebizibu byaffe ne bagamba mwagala tubayambe tukofe twagala gavumenti etuyambe ne batubuuza mumanyi gavumenti bwekola ne tugamba naye nga tetumanyi timumanyi ministry yamwe line ne tugamba genda ebiri genu buli omu bwalowooza naye nga tetumanyi ne batugamba nti bwemba mwagala gavumenti ebayambe gavumenti engeri gyekolamu erina processes ne batugamba peas zaali 5 nange tolaba nti ndi mugezi nnyo nzijukirako protocol process practice oba ebirala sibijjukira n'ebyo bye tubaddemu twageze okumala nga tumanyi nti gavumenti bw'oba oyagala ekuyambe olina okuyita mu protocols ne processes n'obutabeera naive andi mwebe mwagala nnyo okukakuteeramu nabadde mugezi nnyo naye twatuuse time ne baŋŋandireka n'abalala boogereko kubanga nze ndi passionate ku industry eno kubanga tubaddewo eno industry tugiteereddewo omubiri okumala ebbanga so kijja naturally oba oyagala kukola kuteekako ttaffaali naye kyetwavudde nakyo eggulu muteeke ewaaga document gye twakoze white paper yenkana bweti egenda industry yaffe sector yonna egenda kutambuliza obulamu bwayo 10 to 15 years on that document nze kyembalamu olowooza abaana abatagenze ate nga webaliko obudde buli abaana nga bali poliisi tetwabalabiye naye twabarepresenti nze babadde tolina kubeerayo bajja bitegeera kubanga twavuddeyo nga batubuulidde ani atutwala NCC atutwala wansi wa NCC waliyo NCF twagisabye multiplying ekyabadde eggulu nationwide era kitugenda okubeerako tujja kukola omusomo e Kampala tugende mu east tugende mu west tugende mu north tugende buli wamu
tukole multiplication y'omusomo ogwo. Yeah. Twogere ku kya Uganda oba e-concert. Yeah. Twogere ku e-concert. Yes. Abayindi abava mu bitundu ewala nga ddala busoga. Kusawa ya kakati. Temuba involved nnyo. Kati kankubuuze tugenda kukola show 54 eno yakuna bukyanga show zino zitandika tolabangako omuntu w'ebusoga kati onoddamu n'omulabako. Yes, wiiki ejja ojja kulabayo omulala kubanga we are reaching out ku buli omu. Tukuba show ya 3 hours naye show ya 3 hours tulinamu bakomediani, tulinamu ba MCs, tulinamu abayimbi, tulinamu abakumi b'ebivuga. Bwe tukuba show 2-3 tuba tutakinza abantu kumpi 9. So slowly but surely tujja kugenda tukwata ku buli omu, so buli omu tujja mmutuukako. Yeah. Industry girabawa mu myaka ejijjanga abayimbi abo batasobola muziki waabwe. Kati kyenayizeeyo kino nze ngenda nkikubira ddala omulanga, njagala abantu bategeere ekintu kimu. Mu 2017 Bank of Uganda yakola survey neeraba nti no sector yaffe creative arts industry ya contributing 3% to the GDP. 2017, you can Google it. GDP yaffe yali 30 billion. Wokola math, that is about $800 million plus dollars. Eyo sector yaffe kye yakola without government's intervention. So bombuuza nti no industry yaffe njirabira oba ng'egenzeewa wano wenjirabira. If government is going to intervene like they're doing now, we have the ability to multiply our contribution to the GDP. Eri 3% esobola okufuka 6, 8, 15, which is money that URA can come around and tax. There is case studies sifa abakisoseemu. Bw'otunuulira Nigeria ekikoze leero, bw'otunuulira Nigeria n'ogamba nti no sectors ki ezivuga Nigeria ziri 5. Mwezi 5 creative arts mweri. Mulimu oil and gas, agriculture, finance, abo bonna mwebali. Kati nawo ne Uganda tolaba buli omu ayogera oil and gas. Behind oil and gas tugenda kutandika kwogera creative arts industry. Ate zitya kigenda kuzongera bwongezi. Jukira nti fe sector yaffe yesingiramu ddala soft skills. You do not need a college degree to do the job you're doing now. Ate ng'oli mu creative arts, oli mu media. You don't need a college degree to work on a movie set. Bw'oba okola movie, obeera n'abantu 3-4. You do not need a college degree to be a dancer or a producer. Kati bino bye tukaaba mbuno lack of employment biki byonna bigwere ne waffe. Creative arts industry zetaaga government ejje put it on steroids tujja kusolving ekizibu kya unemployment. Yeah. Message eri abayimbi abatabadde eggulu twabaddeyo ne tuba representinga. Let's organize, let's unify, let's work together, affiliate. Akasente twakasase nkugambye 250 billion oloza sale abadde azina wali nti agenda zitwambisawo. Batuwadde $250 billion shillings ze batuwadde ng'abayimbi mu sector yaffe for 5 years. We're going to access this money in so many ways. Tusobola ozeewola, tusobola okukola mu ebintu creatively, government byesobola okukozesa ne tusasula. So balina kye batuwadde. So I'm asking creative arts, funa wawoogwa. Bw'oba dancer, look for your association. Bw'oba oli drummer, bw'oba oli katemba, oli muyimbi, noonya association yo ogweyo. Let's unify. Fena twegase tuli mu UMA yetwala associations zonna basobola kusigala ne identity yaabwe naye nga fena tutapinga mu UMA etwala associations zonna. Tubeera mu mpolampola sirina bizibu. Sirina bizibu. Mulimu omumwo atalina ssente mbadde ndya momwo. Manyi bavuka mwe mugenda ne mutuzalawa omuntu atalya momwo balina ebirala bye banjagalako. Kakati n'olwekyo abakyala bange byange ng'omuntu buli omu ninawe abalala 2 ate nze sikayana nabo akowange agenda kitegeera. So ebintu by'okuddaawo okwegoba n'abakazi fe abaana abato bakituba twegoba nabo. Gwe awulira nti ewange tosobolawo you try elsewhere. Akola ki? Bagende malaya netunda
Buza gwe buza ebirimu amagezi tuve wano va mu bintu manyi maganye ebintu by'abakazi mubitulekere kubanga olina okubanga olio emmere olina waako owera kyekisaawa osamba kyenda naye mmwe nti njoza ki nabo bajje babyoze sibalinaako buzibu bwe mba njoza ebintu nga nfaanana bwenti nga batooza bintu mbasinga okunyirira nabo bajje babyoze sibalinaako buzibu eno bagiyita vintage empale engatto baziyita gundi moccasin brown lezo omanyi tumanyi byakwambala esaati gyeveeko ani andizayininga bakazi bange be bandizayininga tewali wandizayininga ffe tukyayambala ssente ndi mu kiwiikendi omuntu alina ssente ne bw'otambala bulungi era bakulaba nti ozina ssente ziringa njaga azinwedde bamulaba naye nooba tozirina ne wookuba ekikalu era oba owunya obwavu kakati n'olwekyo ssente sinyambala nze nziyina neebeezaawo sikola sirina wa muntu gyenkeera kakati abambuuza nkola mu gwa Minister Public Service okubuuza emirimu gyekiri mwe mulowooza okukola kutuula mu ofiisi ffe tuli baffere nze noonya ssente era ekyo kyose kyewakana ssente nzaagala bo be banfera sijja kuzaala eyo si ye priority yange kati priority yange endala yeetaaga omusika amulabeko bajja musikira abaliwo kyo nakyo kinaaba kibuuzo kyamaanyi okusikira omuntu nakyo kiri awo kyamaanyi so byebyo that's my life nze ndi lifeist Friday Saturday mbeera mu bbaala kwesanyukira obulamu bumpi life is short mweze baggala naye ffe ezaffe nsigule manyi bw'olowooza lockdown gwabeera ewaka abalala babeera batambula so anti amateeka nnyumba ya Nabbobe mu Uganda gakwata biwuka bitono eniyo pe baffere banoonya ssente esitwago bagitunda gwe tokimanyi nti babawa ssente banobiyaniri nga bava pulezidenti yabakwatibwa ekisanga bava mu kkomera abaweeyo foli awaki nga mukama wabwe agula nnyumba Boston naye abajje gaabo mukama wabwe aleeta nnyumba ya bulete puloofu motoka ya bulete puloofu bwebweni mugagga nnyo ali ku mmane teri mu kujjako Museveni Bobi Wine sente ayina billioni mu iPod kyekibiina ekigatta ebyobufuzi mu Uganda ababaka boyina bakuwa Bobi Wine asolooza mu bazungu ayina abazungu abamuwa sente bana abeeru ebweru najja asolooza mu baddugavu neddiru zakutula mu gavumenti ez'obutateekawo royalties Museveni okufuga nga talina opposition nga opposition leader abeera mu America nga muli mu COVID yata opposition ebaawo Lumbuye twamumaze kivubuka ekyo kimanyiira omanya ebivubuka ebyo bikulimino bigenda ne biva wano bibeera eri ebweru nga bisabirira gavumenti eveeko kyagamba dda nti kikyo tekikwatibwa mbwe era kiri take ensi yamanya ebivubuka ebyo tebyasoma international relations ensi esooka netunyamu enkolagana yaayo neggwanga eddala Uganda eri Somalia erwanirira interest za kizattake Mogadishu International Airport batake be bagizimba kakati take ekkirize enkwatagana ya AF olwa Lumbuye wizi Lumbuye this idiot yali mu DF Lumbuye batugambye nti owe omwogezi we nali muyagambye sawa 8 netusula ku sawa etebe twamula obudde buno tumanyi mwenga mwe bani abasula yente mukole ki these things Lumbuye can be a target era muyinza obutamanya nti ayingidde neggwanga waliwo abadde bamukozesa betwagala okumanya information yemu eri mu gavumenti abadde agijjawa ati yagamba dda si muntu wa bulijjo twagala Lumbuye yambuulire nze yanvuma ndi mbega wa hamu bamirundi natugamba fa abattaka weesi kakati Lumbuye twagala ajja tubuulire wana abaani abali baagala okutta kabaka kivubuka ekyo kimanyiira naye abakifinancing ani atenze nkola mu security ayinza okuba mwali we batuusa omukwatira penge yani toddamu kumbulira naye bagwagwa penge naye muntu twogera abantu bali kati nawe okootinga penge oyo lasita muveeko mukwano gwange aba lasita baveeko
wasooka n'ogamba togenda kwetaba kulonda kwa bakulonda finally twakulaba kukenyeri kwa ffenna tugoba ssente bwe kiba kirina gye kiggukira tujja kwetereza bwe kirumye nawe genda okola association omusajja yasoma n'ebitabo omusajja mutuli n'abakulembera yani okyoli obukulembeze buva eri Katonda. President Museveni talina diguli naye atufuze emyaka 3 mukaga ba professor tebaliiwo, so towalananga muntu lwa bukulembeze buva eri Katonda. Isima mukadde tazaala lwaki tabeera president? Mwagala abantu batukutukireko mu ngalo tugaye banegundika esinga twamuwa ekintu kino aleka Isima abeeraawo naye afunire waagirira ani eggulu tewali buzibu. Nange noonya General Sale okitegedde bakazi bange enjala ebaluma nange njagala ssente ati tuli mu lootingi. Omanye mmwe mukifudde nti bajjeno babi be bali mu buyinza gwobukwata naawe era njakojja naye engeri jjeno gyakyaliwo ketugenda eggulu. Nze njagala mubooza ekintu kimu nti nze General sente zimbutula kyenjagala kyokka sigenda kimayo birala. Nange njagala kumanya oba zaaga bazempulira mugayi naye General Bank of Uganda yadda ggulu byebibuuzo byange sina gwe nyenda kujja mu bwavu tisitule empapula nga kamiliyoni alinga akutte eddaame. Nze ebyange biba bitono. I want money. Lwaki sikola ki? Golaba ndi bubi mwe mugende mukole fe tujja beegattako. Gwe tewasoma kutta omuzinda lwaki obuuza nze kakati kakati nange nasomerera bino. How do I do what? Goyinza okola ekintu kyotafunamu olowooza ndi musiru niye abali bayungwe banuupu abagoberera Bobi Wine ng'ali motoka ya plate pulofu gy'oli essasi likyama tontwaye naye mu bayungu abo era tetwawukanangako. Nze Justin nakoowa namanya kye yali anoonya nti yali tanoonya ki era Bobi Wine kyali wange ate nga mpitira kyesimu yenjiina ne WhatsApp nsobola omusirika naye nga Bobi gyebaleko sigala ne bayungu ebo obavugiraawo nange nja kujja 2024 nyinza okuddayo mu situlago naye kati kyetuliko ne speech Bobi Wine asobola ogitegeka enannyaniriza ogwokubiri naye kati nina byendiko ebikulu Nopu ekoze ki? Atufiiriddwa bugwagwa. Lumbuye is an idiot. Omuntu agamba nti omulambo gwa Kibisopu bagutwala ne baguzinirako amazina amaganda. Omuntu avuma n'abagereka. You see? Kyenagamye nejja abantu ku program gye nabaddeko eyanikati. Ne bagamba kintu kimu. We can disagree constructively. We don't have to agree. But blackmail, intrigue and propaganda is never welcome in our culture. That's why I disagree with those people of Nope. Bobi Wine. You cannot have a party whereby every time you are right. That's wrong. Okay? So, Baba manyi kuwemula. When you disagree with them, kuwemula. Kuvuma kabaka. Kolachi. That is idiocy. We cannot accept that. That is called the bigotism. Bigotism means that perception you have that what you believe in is the right thing. And you must enforce it. So that's wrong. We cannot welcome that. Lumbuye is an idiot. I know koma unakwatibwa government emusibene ebisumze bikasuke Saudi Arabia. Bakadama bafuneko bye bakola. Oneno obeerawo tubeera ku live. Oinaka abantu 12 ogenda kuwulira comment mbuti kya Lumbuye zeretas ologo nosigaza ka abantu basatu basibembwe eyo tutubulira cyane ekyo. Abadde balupeko show. Gwe twalabye nkugambye jamu ebikuzimbe bitakuzimbe